DC emyaka 3 emabega n'olwekyo rather mu nkiiko za DP not FDC emyaka 3 emabega n'olwekyo ebifa mu DP takyabimanyi. Okay, ekyokubiri Adam, cooperation agreement nkimanyi wagirabako mulimu ekigambo kyonna ekikwata kwakyoli era nakugamba wano nti abantu abakwatibwa ku bali ntuma boyogeddeko baamala kulangirira nti baali bagenda kuwamba kitebe. Wali oyagala ekibiina kibaanirize ne ice cream oba n'enkoko n'ekisembayo nalukoola beerewo amazima atubuulire mu Rajab Senkubuge versus Democratic Party omulamuzi Sekana yayogera ki ku buyinza bwa party president wa DP naganteeka kubuzaabuza bantu. Oyo namuzeemu dda ekyo ekisembyeyo. Namuzeemu bwe nakubuuzizza ekibuuzo nti bwe baba nga abakulembeze ba Democratic Party tebasobola kwetaba mu nsonga ey'okusalawo oba ddala Democratic Party ekolagane ne NRM. Kiki kye balyetabamu oba ontegedde? Bwe tuddayo tugambe nti omuntu omu asobola okusalawo ensonga ng'eyo obanga agamba nti kuba kumala biseera ate okulonda abalala bakulembera nabo oba organize ekibiina tezisaanye kubanga zisigala nga zigenda maaso. Ebyo byakugamba ebyo byakwewuddisa. Amanyi waliyo obulimba omuntu naye we yeerimba. Waliwo omusajja yalimbanga nnyo ng'alimba abantu nti emmanga eri waliyo omukolo naye bw'alaba nga bakkiridde n'afuna ate ekinyegenyege n'agamba nti kale mbalimu naye oba gwandibanga gye guli naye ne yeesanga nga yeerimbiddemu naye nakkirira nti omukolo gwandibaayo. Beebo bamutenyu. Mwagala nnyo kubanga oberera nnyo buli wembandi era ebigambo bye byaleeta biba bifaanana bwe biti. Ekisookera ddala Mutenyu si mmemba wa NEC newankubadde nga atuula y'omu ku abo abali mu kakiiko akateekateeka okulonda era y'omu ku baateekateeka okulonda mu National Delegates Conference eya Democratic Party eya 2020 naye si mmemba waaki wa lukiiko na bwe kito si oyo gw'osobola okuggyako ki obujulizi. Bwe bakutenda okudduka ate toyita wamu ekyo nakyo muzeemu kuba tasobola kwogera wa gye ntuula si mmemba waaki wa NEC. Ekyokubiri ekyo ekigaana Nalukoola okwetaba mu mirimu egimu egya DP nakyo nakyogedde mpozi oba abadde oba alina byakola oba abadde alya mulokoni we naye bw'abanga abaddeko ate okuba yampulidde nga neemulugunya nti Mao tasobola genda n'atuula ewa General Museveni ate n'avaayo n'awuddiisa omuntu atambula n'omutwe gwe Nalukoola nti kati tutudde tutetenkanyize DP bwekwata ki obuyinza. Okukuwuddiisa kunene sebo leka enkima tesobola kutunyumiza ku byabyannyanja nga waliwo enkejje. Tosobola kuva eri mu NRM nojja ate otunyumiza ebya DP ebya opposition. Ennaku ezo baatudde ekyankwanzi abe NRM abaseeke babadde bakuba ttooki mu baminisita engeri gye bakozeemu mu kulaba nga bassa mu nkola manifesto yaki ya NRM. Nali njogerako ne mukulu Kiwanda ne mugamba nti ne Mao naye ne mumutuuza okumukuba mu ttooki nangamba omukozi wa NRM kubanga NRM ye yaleeta manifesto yefe abaawo abazze okukola abaalina okutuukiriza manifesto eyaffe. Kale bwana Mutenyu manifesto eyaffe ogijjukira eya Democratic Party twali naawe nga tugilonkinga. Omulamuzi Sekana akubuze yayogera ki ku buyinza bwa omulamuzi Sekana yayogera ku komawa butandikirawo yali ayogera ku gwe bayita Chief Executive Officer ow'ekibiina. Mu nteekateeka yonna mu organization yonna musobola okubaamu gwe bayita Chief Executive Officer asobola okuddukanya emirimu day to day running
eya organisation eyo gyatambuza naye waliyo ebintu eby'ensonga by'otasobola kugamba naye bwana Adamu kitegeeza nti olunaku olumu bwana Mao asobola okutuula oli muwadde tiketi ono simuwadde kuba ensonga enkulu ennyo ng'eyo bwe tuba tetusobola gitu basebo ne banyaba abalera abatulaba bannayuganda wamma mmwe mulowooza nti omuntu omu asobola okusalirawo ekibiina ky'ebyobufuzi oba ye ne Secretary General nti tusazeewo tugenze wa General Museveni kati mukulu Mutenyo ate ebyo byayogedde akontanye nnyo ne mukulu Mao kuba mukulu Mao ayina abantu ab'olubatu bagamba nti yabalagako kuki ku ndagaano kati ate oli yakugamba nti bye yakola yabirina obyekolera nga ye alina obuyinza naye nga ddala kibiina kya byabufuzi kyekyo ky'oba oyogerako ng'omuntu omu asobola okugenda abasalirewo tekiriyo eyo zijja ntwala ku parliament parliament ya Uganda ze zimu ku institutions ezinyigiriziddwa ennyo olw'okulwa mu buyinza kwa General Museveni. General Museveni sita ntebe buli lwalemera mu ntebe aba alina okunoonya ebyo byafootola asobole okufuna obwangu ng'asigala mu ntebe ekyo ne kirya n'abo be mwasindika ng'abantu bammwe ababalengererayo kuba essiga eryo lyeryokusatu amasiga agatuulako gavumenti waliyo kye bayita executive president gyakulembera ne banne ne wabeerayo judiciary yessiga eryo eritaputa amateeka agaba gakoleddwa ng'ababa gakoze ye legislature etteeserezo kkulu nnyo kuba yeewatuula abo bonna abatukiikirira ffenna mwe twali tuddaawo mu paalamenti naye tetujyamu ffenna kyetuva tusindikayo abatono ne batukiikirira mu nkola gye bayita representative democracy obuzibu bwe bwava bwe bubbi obulyake obulabbayi obukenuzi mu lunyanyimbe kyonna awamu bakigatta bakiyita corruption kyannaku nti kungu bw'agenda okyogerako mu Luganda agamba obuli bw'enguzi si kituufu obuli bw'enguzi katundu katono nnyo ku corruption obulyake obubbi obulabbayi obusibira mu bbwa obuli bw'enguzi byafuŋŋama mu parliament ensala y'omulamuzi ku service award bakomishona sente bazifuna mu butuufu wabula ate yafaultinze clerk wa parliament sente tebazifuna mu butuufu omulamuzi si kye yagambye it was lawful it was improper but legal kyali shabe tekyanyuma no if you say legal mu mateeka kiri okay naye kyali improper kyali tekiteredde tuwe interpretation y'ekyo era nze improper but legal kankinnyonnyole nzikiriza ngereese nsobole okugjayo obulungi ensonga emabegako nze nali era olumu ku TV neŋŋamba mukulu Mpuuga entubiro bw'ogirwanyisa eyongera okukumira era nze namunakuwalirako bwe namulaba nga ajaguza olw'ensala eyongeze ensala eyo omulamuzi empagi yagiwa yafaananamu nga bw'olaba emmese bw'eba eruma efuuyirira bw'eba ekuluma eruma efuuyirira ebyo twabirabanga mu kyalo nga tukula edda nga tewategedde mwana Kongo singa ondagira kati nonga bagenda nalukoolotta embuzi eyo wabweru nenfuna emiggo nenfuna amayinja nenjikuba nefa bw'ofuluma n'ogiraba nga njise naye nga njikubye emiggo mu butuufu waŋŋambye kutta mbuzi sigise agise si kyekiragiro naye wabadde oyagala ngisaleko ki omutwe njibaage bakomissionazi be baali batudde gye batudde ne bakeberako mu mateeka agabafuga Administration of Parliament Act etteeka erifuga ne balaba nga be balina obuyinza okugerekera abalina okufuna ensako empeera n'engeri endala yonna nabo bennyini nga balina okwewa nga mu butuufu kye balaba mulimuuko ekituli kakati ekitawaanya mukulu Mpuuga ne banna ab'NUP
bo bagamba gwe twasindika ozibe ebituli awabbirwa essente y'omuwi w'omusolo awayitibwa okutwala essente y'omuwi w'omusolo waliwo kye bayita conflict of interest wali okiwuliddeko koti yakyogeddeko nakyo naye teyakirabye lwa nsonga yaga nti conflict of interest it doesn't arise in this case because commission evunanyizibwa mu kuwaza allowances z'ababaka n'emisala empeera yonna era ye yayisa ssente zino commission teya unpackinze biri munda mu commission ye yayisa nebigenda mu parliament nebigenda mu executive ng'ate etteeka lyabawa mu bufunze singa etteeka teryabawa buyinza obwo walibaddewo conflict of interest tukkiriziganya naawo oli yenna yali akalaba naffe twegabire naye tukinyumirwe kuba etteeka lyakola ki lyatuwa obuyinza obwo okalabyako tebakoma okwo empeera yaabwe eyo gye beewa baagiweera mu ttuluba eritali ddyo kyo tewakisomye nti baakireetera mu ex gratia olugabo olwo terwali olwo baalina okufuniramu si yeyo empeera gye baaleeta ne baweerako n'abaaliko abakubiriza ba paalamenti mwe baali bagwa mu kategori eyo bw'oba okola omukolo waliwo by'oteekateeka n'ogamba bino byo tubyetaaga bikulu amatooke omuceere ennyama n'omunnyo mukulu naye waliyo ebintu ebirala obunzaali kalafu naki ensako yaabwe yali egwa mu bunzaali kalafu n'ebirala yali tegwa muki mu bali abaatukoleredde emirimu abakoledde obwa sipiika ekyomulamuzi teyakyogedde tewakirabye n'atuuka n'okugamba nti ono kalaani wa paalamenti yeebakira ku mulimu bwe yakkiriza ekyo kiyitire mu ttuluba eryo ng'ate si mwe kyali kigwa wakawulidde nako n'atuuka n'okwongerako n'agamba nabwe kityo oyo asaanye agende abendegere akakiiko akakwasisa empisa era n'atuma omuwandiisi ow'enkalakkalira ow'eggwanika lyaffe lwaki omuntu ono yeetaba mu nkiiko ate n'atakoma okwo n'awaayo n'essente ezo ng'ate aziweeredde mu ttuluba ki kyamu labayo bwe bavunaana ono eyakumaliriza okukuwa naye ggwe afunye mu ebyo ebikunukidde gwe n'otavunaanwa okalabye bannanga ensala eyo si nnungi eriho Honorable Mpuuga ne bakomisiona banne lwaki olw'ensonga bw'amala okukuwa n'agamba nti byayita legally n'agamba nti naye ggwe ssaabawolereza wa gavumenti nkuwadde amagezi mu bunnambiro genda oleete ebbago ery'etteeka eriruubirira okuteekawo ekitongole ekyetengeredde ng'ekyo kye kinaagerekanga ensako obusiimo n'empeera y'abakulembeze baffe bannabyabufuzi bw'otaakola ekyo mangu amaggwanika g'eggwanga lino gatuusa okkalira olw'abakulembeze abatuula ne bayita mu bukundikundi ne beegabira ensimbi era n'agamba ekyo yakijja mu mawulire ne ku social media bannansi nga beemulugunya gwe n'ogamba nti ensala yeekuwadde ekirala mu byobufuzi it is perception engeri abantu bo balaba batya kyogamba nti bw'omala okufuna ensala eno gwe nekugamba nti kyali ligo but improper era ne bano abakyetabamu bagende bano bavunaanibwe naye gwe tovunaanwa olwo munnansi atayitamu mu ngalo ze kakadde omwaka omulamba olowooza mbu naye yamatidde n'ensala ya Dr. Singiza oye politics Honorable Mpuuga twambule ng'ajaganya era nti kati tunulidde okulaba ekiddako bano abadde bagufudde omugano okunkuba ku nsolobotto buli lunaku njagala kulaba bagenda kweyisa batya now that ensala eno efulumye Honorable Mpuuga tojaguza tewali kyewafunye ensala eno yakukatidde bukatizi teyamwejereza terina morality omanyi nze njagala kutegeeza gwe bwana kungu abakabbulu mu South Africa okimanyi nti baafuganga mu nfuga y'amateeka oba tokimanyi bwe baabanga balya mu kirabo ky'emmere
ne balaba omuddugavu nga naye atudde ku mmeeza endala ali emmere nga akuba munne akaama oyo omuddugavu naye tulya naye wano nga kyabuswavu nnyo okumukkatira kuliwa wandi nguliriza leka mmale pointi nga bagenda mu paalamenti yaabwe nga be ba majority nkugamba abakabbulwe South Africa nga bakola etteeka nga bagamba okuva na leero tetuddamu kulya mu kirabo n'abaddugavu okuva na leero abaddugavu tebaddamu kuyita ku lutindo lwe lumu naffe tolowooza nti buli ekyo ekizuulwa nti kiri mu mateeka kiba kituufu etteeka eryakozesebwa lyalimu ekituli kiyite lakuna omulamuzi gye yalaba era kyekimugambisa nti bwe tutaaziba ebituli ebyo essente zaakuggwaawo ensala eyo tekwolesa nga alina omwoyo gw'eggwanga ekwolesa nga ayagadde okwekkusa kyekizibu kyayo nsala mbi era njagala okutegeeza omu ku balina okugiwakanya nga bajulira yali badde Honorable Mpuuga kuba nsala mbi gyali nze mumanyi oyo ow'ekitiibwa okuva edda ne bwe nali nkyali ku yunivasite musajja yayagala nnyo abavubuka nange yajjako okuntabaganya ne munnange bwe twali tuvuganya mu kalulu so mumanyi mulungi ekyo si nsala mpa omugyali ow'ekitiibwa wangi because ensonga zibadde bbiri moral question ne legal question ekyamateeka legal kyaddiddwamu and kyaddiddwamu mu favor ya Honorable Mpuuga abalina ensala y'abaawangudde abalina ensala kyaddiddwamu mu favor ya Mpuuga ne commissioners then katoga nti question ya morality yesigala n'abantu naye ani alina olupimo lw'ekyo kyekizibu kyayo kyekizibu ekinene kuba ye munnansi asigala atudde nga gamba $5,000,000 ate ye bw'abalaabalamu bali baafuna 4 ono 5 zonna awamu 4 n'ebitaano ziri 1,700 buli lwatuula eyo n'alaba nga talina panado ebirowoozo bye ne bitambula aga kale bannange bano baali baakakulemberamu emyezi 8 ne beewa akasiimo ffe tetulina ddagala tetulina masomero gali mu nnoni n'abasomesa bali bekkusa bokka n'omulamuzi ate n'akyongera okuva mu bannabyabufuzi abamu abali pro Mpuuga aga nti kyekiseera mwe abawakanye mwe abazze basaakazito ku Mpuuga ne bakomishona abalala kekasera mugende mubeetondere kubanga ebyamuteekebwako oba ebizibu muteekebwako ebbanga lyonna kooti yabizinzezinze n'ebikasuka mu kasasiro naye olumu waliwo omuntu lwayogera nga tamaze kwetegereza sirowooza nti kyekimu kati kye basobola okwogera bwe baba bazzeemu ne basoma ensala eyo simpoomu enyuma bw'oba ng'osazeewo kugamba nti sifuddeeyo ebirala kasita bakkiriza essente zange zisigale ku akawunti yange naye morale simpoomu ekirala ensala eyo okujja kwayo bw'ogitunuulira ne kiseera waneeno Ssekikubo awezezza emikono tujjawo ku mikono so tugambe therefore nti Mpuuga si mubbi era teyabba okusinza ku nsala eno legale sente yazifuna mu mateeka nakunnyonnyodde so Mpuuga ne bakomishona abalala legale tebabbanga ku nsimbi ya muwa musolo nga bukyabateekebwako so ekibiina kya baazeewa nga komishoni ne ziyita n'okuyita ne baziteeka mu ttuluba liri lyenkugambe obwo bwonna bunootinge bukulu kyeweewava morality ensonga morally so why can't these people abadde babayita ababbi humble themselves laga nti twakula ensobi kubulire bwana kungu wali wembadde nkutwala ate nonzijawo badde nkugamba tunuulira timing y'ensala ng'emikono bamaze ogikola ki ogikuŋŋaanya omuntu yenna ategeera asobola okwebaka bw'ati nayebakira enkoona ye n'akifumintirizaako eyo sijja kugendayo nnyo njagala olyalo tugenda kale kati ekisookera ddala ensonga zajja ez'obubbi obulyako obulabba ine obukenuzi nti bufuŋŋamye mu paalamenti omukazi omulungi
eyamyukanga ettungulu akubiriza paalamenti n'agaana okukubaganya ensonga ezo bazikubaganyeko ebirowoozo ekitegeeza ki Honorable Ssekikubo n'asituka ayogere ku nsonga ne bagamba nti ebyo byayogera gye bayita nonsense baali bazibikira ki katali kabbe bw'oba oli amagumba osuulaawo mu mulyango lwaki ozibikira nga bye wakola byali bituufu bamaze okufuna emikono omulamuzi awe ensala sirina kyeŋŋambye ekyo tugende maaso kati olwaleero bamaze okuwa eri ensala kitegeeza wabaddewo abadde agirinda olaba ensala eyo eyafulumye gwe Honorable Ssekikubo kakati ekikyo kiweddeko tegedde kakati olinga agamba nti ne Daniel Bwete eyaddukira mu kooti olinga akkiriziganya n'ababiteekawo ti alabika yasindikibwayo bano bannayuganda muli emmere eyo kya mulowooze mulengere abantu bammwe mulabe n'abalabe bammwe bulungi kakati edda waalingayo omulamuzi yatuulangaawo mu constitutional court of appeal era bwe baleetanga petition nga ya constitutional interpretation bw'osoma constitution article y'ekikumi-37 egamba wanaabangawo constitutional court eyo neeberanga court of appeal naye bw'ebenga ebeereteddwa omusango gwa kutaputa ssemateeka eba constitutional court baba abalamuzi 5 court of appeal baba abalamuzi 3 kakati bwe baleetanga petition nga baleeterako n'okusaba oba injunctioning eyo kati bwe baalabanga nga eyamba bano abatudde mu buyinza ab'enkoofiira ng'omulamuzi oli omu bw'ati ng'atuula bw'omu ng'awuliriza okusaba n'olumu ng'oluuyi olulala teruwuliddwa ng'awa order naye ng'agiwadde nga constitutional court kati olunaku olumu yali Honorable Asumani basalirwa oyo atwalayo omusango abalamuzi batudde 5 abagamba wano waliwo petition naye nsaba ne injunction bagamba naye nga tetulina budde bulungi agamba akyangu n'omulamuzi omu atuula nampaaki injunction kabalamuzi banne nti lindako omu tabeera constitutional court ebeera y'abalamuzi bameka 5 parliament kyeki olowooza nti speaker ye parliament parliament ebeera mu speaker n'ababaka motion ya Ssekikubo yabadde eragawo na parliament ani awandiika ebbaluwa egamba nti tetukyajagala speaker yatuuzizza wa parliament ne rejectinga motion ya Ssekikubo no ayina ebyokulabirako bye yawadde aga nti waliwo president already naawo omusango guno naawaguli ne clearly yaga nti court ye pronouncings ku nsonga eno kyekyo kyokka kyekiri mu petition mu motion ya Ssekikubo lwaki teyakkiriza n'agenda n'awabula ku floor ya parliament mu nkola entuufu katali kabbe kiki kyadduka afaaki ate nga biri ebibaddewo emabega bikulaze bulungi nti tayagala boogere ku bulyako obukenuzi obulabbayi obigenda mu maaso mu parliament naye ye si ye parliament bw'osanga speaker oba osanze parliament okimanyi bulungi nti Ssekikubo bwe yamala okuweza emikono n'awandiikira clerk wa parliament clerk ndowooza amateeka ga parliament gamuwa essaawa zita 24 or something like that okukituusa ewa speaker speaker n'asinziira awo n'akwatagana ne bano n'abaddamu nga bwe yakoze what's wrong with that speaker ye parliament ekikundeesezza kiri okukutaputira eri enkola eyali enfu practice enfu omulamuzi omu yatuulanga ne yeeyita constitutional court kukusiigira bulungi kifaananyi amazima gali nti speaker si ye parliament ebeera mu speaker n'ababaka ensonga azireke zituuke ku floor ya parliament bazinojjolemu nti wano si watuufu wano wagende mu komiti eno wano walage wano ekirala ensonga gye boogerako tekoma ku miliyoni 107 lwokka waliwo n'ebirala bye baakola bye baagala okutunulamu abeere mugumiikiriza
ayinza okuba nga y'omu ku abo abanokolwayo ababbye ssente y'omunnayuganda n'ebirala naye agumiikirize bw'aba nga tasobola mukka guli mu ffumbire afuluma agende alekulire. Obadde oyogera ku kakwate akayinza okubeera nga weekali ne timing ey'ensala y'omulamuzi singiza ne emikono egisoba mu 180 ejja Ssekikubo gye yafuna ku motion eno. Enkwatagano eriwa? Enkwatagano eringa ng'agamba owaayo eno tufa emikono giweze nvaako naawe eno tufa emikono gikoze eki giweze. Yegwe wamulabako bwete Daniel? Bifaananyi otera birabako wamulaba wa? Nze nasemba kuwulira nga bwete addukidde mu kooti naze mukuwulira nsala. Saagala kuwakanya obwenkanya busaana bupapizibwe naye olumu bw'obupapye ennyo. Bwete gwe tomumanyi? Nze simumanyi, namusoma ku busomi mu nsala. Nze n'omusango nagumanya ng'ensala efulumye n'ensoma ogwo gwennyini omusango naye ngulaba. Nendaba contents omulamuzi yali mugezi yasunsula ensonga ze nga bwe yaziraba. Agano ga bino byayita ne mu parliament ne buli wamu byayita naye eri gye byava eri mwegabira ewaali enva endiirwa mwaziteeka mu biki. Okay, you need to guide about Tulava. Simanyi rules of parliament. I read that rather somewhere nti bw'omala okusoma omukono ku motion, censure motion zino ng'oli mubaka tokkirizibwa kugujjako. Ndi mukulu ababaka ba parliament abali mu kuwandiikira speaker baagala kujja emikono gyabwe wali gwe ndabye ne leero ava mu mambuka eyo gaga nti ekiwandiiko kubassa omukono ekyasooka kyayongerwamu ebirala, kino kirala kyakyusibwa. Again mu mateeka kino kiri kitya? Honorable Haji Kungu ewaliwo eyasooka ava Bukomansimbi tewamuwulira? Nze bannimbye baŋŋambye nti tuli attendance list naye ate kaakati kombe nabadde nsayininga ku kino ekiwandiiko. Haji Kungu Adamu nga tonnaba na kusoma mateeka bw'otuuka okubeera memba wa parliament n'okola n'ekirayiro waliwo ebintu by'oba olina okuba ng'osusse. Twafuna ekizibu mu ggwanga lino okutuuka okuba nga waliwo empeera ennene eweebwa bammemba ba parliament. Abamu baakitwala nga abaafuna emirimu era abamu ne babiyaayaanira. Abamu si beebo abatudde mu parliament, abamu si beebo abalina okubaayo. Omanyi mawuugulu gwe? Mawuugulu omumanyi? Omusajja nga yakola nnyo obwamawuugulu n'aganja ku kyalo okwesimbawo ne kutuuka ne mumuwa. Beebo bammemba ba parliament ababaswaza. Abantu abo balaba bamu babayizzenga buyizzi okubeegayirira okussa emikono ku kiwandiiko. Abamu abalonzi bamaze bakayuukira ssebo. Morale nakyo si kirwomu. Omuntu asobola okwekuba Bwana Kungu n'agamba neekubye ne mu bujjanjabi ne mu birala omuntu najja nga azze bamu operating bamukoleko surgery neekubye. Omuntu asobola okwekyusa naye level kikwebwekyusiriza nga bamaze n'okuweerezaayo ki empapula ewa kiraaka zimaze n'okugenda. Kakati ate speaker awandiise ebbaluwa, kakati ate gwe ate naawe ogattako ebyo. Obwo obuvuyo abalyaka abalabba y'abakenuzi abali mu parliament abamu babatiisatiisa ne babagamba gwe wano woogenze wano ne constituency oyinza ogisubwa gwe wakyamuukiridde n'ebya Ssekikubo. Politics ali eyo naye nga amazima gali nti omumemba wa parliament teyalibadde muntu oyo eyekyusakyusa. Leero n'agamba nalonze wali kasavu saategedde nabadde njagala wali keere. Okay, so kati options ki mu mateeka
Honorable Sekikubo ne banne ba Patrick Nsamba nga bwe babadde batembeeta ensonga y'okujja okwesiga mu bakomishona ze basigazza tugambe nti kyawedde tekyawedde. no speaker yawandiise kanzu aga nti there is nothing more I can do. Omanyi tulina kye tuyita doctrine of separation of powers. Yes. Amasiga asatu ago ge nayogeddeko. Eno executive, judiciary, legislature. Buli lwe bakola ebintu mu ngeri eyagadibe nga lye odduka lino essiga eritaputa amateeka lisobola okuyambako. Singa Honorable Sekikubo ne banne balaba nga speaker agezaako okubafutyanka n'obbanyiga ekitooliro basobola okuddukira mu kooti n'etaputa ng'etaputa obuyinza bwa speaker oba ddala speaker ebyo byakola tebikontana n'amateeka agafuga parliament ne constitution ya Uganda. Motion erimu ekyo kyokka kya $1,107,000 oba mulimu n'ebirala. Mulimu ebirala. Kakati ebirala nabyo byawuliddwa. Byawedde. Kakati anti awo wava obuzibu Honorable. Nti mu kusooka abaka bagamba nti bo baali babagambye ku $1,700,000 kusooka naye bwe bakiwulira nti waliwo abagenze mu kooti n'ebirala nga twongeremu ebirala byoyogerako kati kyovola bali mu kusikayo emikono ti bo basayininga nga bali ku kyalusa kya 5 million. He who alleges must prove. Alumiriza alina obuvunaanyizibwa okukakasa nti byalumiriza bituufu. Ate oba nno nkubuulira alwanirira enfuga eya ssemateeka asobola n'okutandikira kwabo oba ddala kituufu okubeera nga beekyusa ku ebyo bye baamaledde okusayininga. Oyo bw'anaaba akimanyi Honorable Sekikubo nti alina bye yayongeramu tajja kukaayana anaasirika. Naye bw'aba nga akakasa nti yakola bituufu asobola okubawalawala n'abakuba mu mbuga z'amateeka. Ebituufu ne bikolebwa nga bwe birina okubeera ssebo. Tolina kumala geekyusakyusa otyo. Ndeka naawe nga tolina na nsonga ya simba ng'owaayiriza. Obutuufu bwakyo buli kwabo abaleeta motion Honorable Sekikubo ne banne n'abo abagiwagira. Bwe bibanga ebyogera bijweteke baddembe okwekubira enduulu mu kooti n'etaputa. Bingi ebibadde mu parliament okimanyi. Ojjukira ba rebel MPs okyajjukira nti baali babatwalaganya tebagenda mu kooti etaputa ssemateeka ate kooti etaputa ssemateeka n'etabawa ne bawangulira mu Supreme Court. Era ojjukira mukyala Rebecca Kadaga bwe yabikwata yatuuka n'obbawaako we baba batuula. Nabwe kiti ensonga ebeeganye mu parliament tusobola ogitwala n'etaggululirwa mu kooti. Honorable Sekikubo bw'aba akyali ku nsonga ye nga bwe yagireeta okuva ku ntandikwa teyaalikiriza kufutankibwa. Well, again, some of these members baganti akaseera babadde basuubira ensonga yabwe okuleetebwa ku floor ya parliament ate ensonga ya regional sittings bwe yayingiriddewo. Twalaba ekiwandiiko ekya Fulume Mabegakaawo nga kitegeeza ababaka nti okuddamu okutuula entuula zigenda kuba ggulu kutandika genda kuza omwezi 28 leader wa opposition Ssenyonyi akugamba nti bo baazira because kuno kwonona nsimbi ya wa Musolo. As a leader, rather as someone who has been following ebyobufuzi mu ggwanga, oyogera ki ku kya parliament okutuula mu bitundu? Is it a wastage of taxpayers' money? Oba it is okay because budget ya parliament yayisibwa ddanga n'ensimbi zino mweziri? Bwana Kungu, okuyisa budget sente ne zibaawo tekiba nti tulina zirwanyisa kuba ziba sente zaffe. Bwe tuba nga tulina okusalawo kwe twakola ne tulaba nga si kwa makulu nnyo si kwe kugasa, nze ndowooza tulina n'ebbeetu okukukyusaamu kisoboka. Naye gwe Bwana Kungu gwe nga bw'otunuulira ng'olaba nti palamenti bw'enaatuula eggulu nti waliwo ekigenda okukyuka.
nga tugamba bagenda kufuna obudde okufokasinga ku region bwetuula eggulu bakwate ku nsonga z'omu mambuka ebizibu byabwe n'ebirala bwebadde Masaka mu central ebizibu n'ebirala focus ebeera okwo throughout entuula zino zonna bwebadde Mbarara Western Uganda yonna bwebagenda Embale Eastern Uganda yonna this sounds good doesn't it? Towulira abamemba parliament ab'ebitundu ebyenjawulo nga bajja ku floor ya parliament ne baleeta ensonga eziba enkulu eziridde empanga ku floor ya parliament ekyokulabirako ti olutindo lwaguddemu olubadde lugatta bwewati ne bwewati nabwe kityo ministry ekwatibwa ku nsonga ezo eveeyo mangu eryambeko era speaker n'ayita minisita oyo ensonga ne zibeera ekirondesa bamemba ba parliament babeere amatu n'amaaso gaffe batukiikirire kakati gwolowooza nti bamemba ba parliament bwe banaaba batudde gamba eggulu bagenda kusinkana abantu b'ekitundu ekyo bantu b'ekitundu ekyo bagenda kujja nabo bateese mu lukiiko kwolwo bagenda kujja naki banajja n'emizindalo egy'enjawulo ebigambo bibeerenga ku Hansard bigendako nnyo okusinga bulijjo ebyo naawe agoma lya nsimbi abo bayiiya banoonya kuggusa buggusa ebyo bya bulimba temuli naawe makulu bakulimba bw'oba oyina entire parliament ng'etudde for example mu ggulu amawooteri abakamu bagenda okusula emmere gye bagenda okulya n'ebirala at least abantu b'omu kitundu bajja funa kasente oli bwakuwa argument eyaba mukyabo argument teriimu makulu parliament yetuule teekereteekera eggwanga ebitundu byonna bikulaakulane kati ekyo ekyolunaku olumu kyogamba nti kyekigenda okukyusa hoteri ezaani mwe banaasula era bagenda kusigala abaavu nga bambi baavu hoteri ezoogerwako zaba investors era abagwawa mukowe abo bambi omuntu wa bulijjo talina kyagenda kufunamu malyansimbi temuli kantu bayiiya tukukusa tutya omunyago gwaffe bano baagala okutusuuza nnyabula balyansimbi temuli kantu memba wa parliament twakusindika twamala era tumanyi gy'otuula onaakulimba parliament egenda kumala efuuke nga yefuga ekitundu ekyo biki bye babagambye abakulembeze b'ebitundu ebyo bye batakoze tuyina kye bayita devolution of power local governments tozimanyi nti gyeziri nazo zirina parliament zaabwe entono mutuula ba councillors ebiteeso bireetebwa olwaliro we twogerera bajeti y'eggwanga ebeera ereese byonna n'okuviira ddala ne mu gavumenti ez'ebitundu kiki kyotuleetedde bannansi bagenda kuteesezaako mu parliament eyo Not really, but I get the council. For example, look at this. Parliament bwetuule Kampala zensimbi tezisaasana because gali malyansimbi bwetuule Kampala tezisaasana anti setting ekyuka olina okugenda buli kyetaago kiteekewaawo okusobozesa parliament okufuna setting ya parliament tokimanyi kati olwaliro nitugamba nti studio eno tugijje wano tugitutaatuke sebo kya bbeeyi wano already oyina ebizimbe bye ebyaggwedda na buli kimu weekiri ababaka okuva mu mambuka batunuulira bajjooro Ssennyonyi agenti bagenda kuzira entuula zino ng'abalwanyisa enkulaakulana y'omu mambuka era baavuddeyo nga bakambwe nnyo no munnabyabufuzi yamanyiddwa buli waafunaawo akasonga konna akeeteekako munnabyabufuzi ne bw'asanga timba nga baamusi tekimugaana kugamba nti guno omulimu nze ngukoze timba ono abadde amalawo enkoko z'abantu kyasanga kyabuukira naddala abamu nga bw'alaba nti ekintu bw'anaakirwanyisa tajja kiwangula obutiitiizi bwabwe n'okwagala okuwangula obululu obuddako bye bimu ku bibalya ate munnabyabufuzi wa wano buli kaseera aba apulaninga kalulu akaddako kati kajjajja takigwe ngenda okukola singa parliament eneeba etudde ewaffe okulaga abantu b'ewaffe nti nze yaleese eki
Gwe towulira nkongo oli akugamba nti n'okusiikiriza kw'enjuba nayo nti munnabyabufuzi y'abaakuleese nga kikolwa kiri kya Katonda. Naye munnabyabufuzi anoonya bwe yeegatta ku kintu naye akifuneko tukiyita relevance. Naye nga temuli kiba kyereere. Kyereere ate abannabyabufuzi beegendereza ennaku zino mulimu abalinga boolaba ba bulooka. Bulooka ayinza okukutomeza naye nga yanoonyako enjawulo ye yakakadde. Abasennyonyi balyoke batuufu okugaana oba okuzira entuula zino oba okuzira kwabwe kulina kyekukyusa. Kankubuulire olumu bwe kiba nga endabayo yeeyo gyogere ne bw'oba nga gw'omu kwabo abatono abasinga. Yogera ogende ku rekodi nti nze bwenti bwe nalaba ensonga. Bino byonna nga bwe tubyogedde ebiri mu Parliament, ebiri mu DP Jova, ebiri mu FDC, bisima musingi ki nga tuyingira akalulu ka bonna? Musingi ogw'ebyobufuzi nga tuyingira 2026. Biraga okukutuka kw'abannabyabufuzi betusuubira okuzannya mu byobufuzi ebijja. Biraga okubutaabutana kw'abannabyabufuzi nga bangi beebuuza wa we bagenda okuzannyira ebyobufuzi byabwe mu 2026. Kibiina ki mwe nnaazannyira? Oli agamba baddewo FDC naye embeera eno bwefaanana nzibu. Njagala okutegeeza bw'ogamba okwesimbawo katugambe mu kibiina kya FDC ne bw'oba nga yeggwe Lukwago Erias nga bwe kiri kati olwaleero olina okugenda bakuteereko omukono nga Nandala Mafaabi yakuteerako. Nalukoola bw'agamba ndi njagala okwesimbawo nga tiketi gye nnina ya DP aba alina okugenda ewa Honorable Siranda n'ateekako ki omukono Ssaabawandiisi kubanga yaliyo wa mu Electoral Commission okuggyako nga National Delegates Conference etudde n'ekyusa obukulembeze obwo ate kuba kuwalampa lusozi gambalagala. Kakati bw'abanga ono akuteerako omukono si oyo gw'osobola okugamba abantu beewammwe nti nafunye ne tiketi ne gundi nanjiirako omukono. Tosobola kwegenda kwetantala kusaba ki tiketi eyo kwe kubutaabuta n'okuze okubutaabuta n'okuli mu bantu baffe abatuwagira bammemba b'ebibiina by'obufuzi. Bangi tebamanyi nawa gye badda, bangi beewandiisa olinawe kati tuli mu kwewandiisa tuzza obujja obwa mmemba naye ng'atukulembera yaliwa yoli. Ate naawe amanyi obulungi nti oyo bye yakola birumya. Singa kakutana ne weesimbira mu kibiina ekyo oyo ajja kuba akulinako obuyinza singa anaasigala nga ye President General oba ye Secretary General asobola n'okujja campaigningire. Kati gwe kuba akafaananyi nga bwana Norbert Mao azze Kawempe North ng'agamba nti waliyo candidate wange bamuyita Luyimbaazi Nalukoola nzize wano okumunoonyeza akalulu. Abatakusudde abakumaze wattu kuba abantu beeyewaffe bo tebayinza kukkiriziganya na bwana Norbert Mao okujjako nga waliwo ekikyuse oba kitya naye nebeera mirako. Kale neeyo yembeera mwera bawanga bavuganya bino byonna nga weebiri nga bw'obyogedde mwerabawa mu kalulu akajja? Mu kalulu akajja buli muzannyi agenda kunoonya gw'anaazannya naye. Buli muzannyi ajja kunoonya ekibiina ekisinga okubanga oba oli awo kyekirina ebiruubirirwa bye. Era gwe linda okusala mu mwaka gwa 2025 bajja kusala nga badda mu bibiina ebirala ekiriba kinywedde n'engeri oli gy'alabamu. Bwana Kungunna ate kankwewuunyise olaba abantu abamu tebawagira bibiina bya bufuzi bawagira muntu ng'era omu n'amala ava mu kibiina n'adda mu kibiina ekirala era basigala bagenda naye n'atondawo ekibiina ekirala era nga naye basigala bagenda naye. So bajja kugenda n'ebibiina ebyo bye banaba baagala. Bw'oba owulira calls ez'okutandika ekibiina ekijja mu FDC, do you think that is appropriate mu kaseera bwe kati given nti we have about 30 political parties already mu ggwanga? Ekizibu
new opposition political party oba kwandibadde kwetereeza mu mmwe because ebiremeseze ebibiina bino oli ayinza okuza nti bisobola okulemesa n'ebipya ebisobola okutandikibwa kituufu naye ekibiina oba kyaka oba tekyaka emirundi egisinga kiva ku nzannya yaabo bannyini kyo n'abo abakiddukanya ekibiina kya NUP kyali kyatondebwawo ebbanga eri emabega mu mwaka gwa 2004 tekyayaka NURP nga bwe bakiyita mu kiseera ekyo naye bwe wajja yalina amasannyalaze n'ayingira ekibiina ekyo n'ebiteeso ne bireetebwa ne bikkirizibwa ne bakyusa n'erinnya ekibiina ne kikola ki nekyaka ne wabaayo abalala nga bo balina sitayiro eyaabwe kuba okyajjukira bulungi General Mugisha Muntu yava mu kibiina kya FDC ng'agamba yakkiriza mu nkola ey'okukola structures ate banne nga bakkiriza mu defiance n'agenda n'akola ekikye simanyi oba ebiruubirirwa bye bitambula ng'era bwe yabyagala akyazimba mirandira kijja kumala kyokole ki kiveemu naye kakati ebibiina bino ebirala beetuli bakiyita freedom of association buli omu okubeera mu kibiina kyayagala ekizibu nti ebibiina bikolebwa naye General Museveni ayagala obuyinza nga tabuta sita ntebe takkiriza bibiina bino kuoperatinga na kwolesa biruubirirwa byabyo eri bannansi oba oli awo baali biyingidde ne tulaba ebirala ebirina omuzinzi oba ontegedde General Museveni takkiririzaako ddala maloboozi gatambule olaba n'akaseera we baali bikozesezza byolesa eri abantu kyekiseera olamanyi mu Presidential Elections Act oyo ayagala obwa president akkirizibwa okugenda ng'atalaaga eggwanga nga yeebuuza kye bayita consultation ng'ebula emyezi 12 okulonda kutuuke kubanga bannansi bano ife tetuli ba consumers ba ideas tuli ba producers ba ideas tulina ebirowoozo ffe bw'olina okubuuza gwe ayagala okwesimbawo biki bye twagala otukolere oyinza okutuula eyo Nakasero oba wonna n'olowooza nti abantu b'ekitundu ekimu baagala bugaali kumbe baagala lutindo y'ensonga lwaki abaakola amateeka ago bagamba nti ayagala obuyinza agenda anoonye ebirowoozo by'abannansi ab'ebitundu eby'enjawulo kakati ate ffe baatuzibikira n'ebibiina by'obufuzi baabizibikira gw'oyogera ogamba nti ebibiina by'obufuzi bisoba mu 30 kituufu naye bw'ona obuuza omwana w'omuntu akumenyera ebibiina 10 bimuleme oba ontegeera ebibiina ebyo ebimu birina ebiruubirirwa ebirungi ne bannabyabufuzi abamu baalivudde mu bino ebibiina gye bali ne bagenda mu ebyo naye tebifuna mukisa kuwulirwa biruubirirwa byabyo kwogerwa enkola zaabyo okwogera zoogerwe biruubirirwa ki bye mulina ku bulimi ku bibira obutonde bw'ensi enfuga ey'amateeka singa babakkiriza okwogera twaliyingidde ebyo ebibiina oba oli awo ekyo then kitutwala ku talk yaliwo a few weeks ago ebaddewo for some time eya electoral reforms do you think singa wabeerawo ennongoosereza mu mateeka agalambika ebyokulonda bino ebibuuzo byonna by'obuuza bisobola okuddibwamu lwaki twagala ennongoosereza nga ne ganaagaliwo tegasobola kuweebwa kitiibwa so you don't need new electoral reforms kankubuulire mu mateeka agafuga ebyokulonda diri ndimaze odigamba nti ayagala obwa pulezidenti atalaaga eggwanga kiri mu Presidential Elections Act dirwe wakirabako kuba ne John Patrick Amama Mbabazi bwe yagamba nti agenda Mbaale kukola consultation teeka lye likyogera omugenzi kaakano Andrew Felix Kaweesi teyamukuba jeke namugamba toyina gy'olaga nga naye amukwatira mu tteeka lye bayita Public Order Management Act nayo lyali lyamancyolo baaliyisanga lyabakabbulu eryo ddyo balisaamu ekitiibwa liri erifuga ajja kuba pulezidenti tebalisaamu kitiibwa kokimanyi nti tulina ensala eya John Patrick Amama Mbabazi ng'awawaabira Yoweri Kaguta Museveni 16 okimanyi nti
Ssaabawolereza wa gavumenti eyazissa mu nkola. Nze Nalukoola ne ba senior lawyers nze yalika junior. Ne tugenda nga tuli ba puliida ba Professor Sempebwa, Professor Frederick Juko, musomesa wange Makerere, n'ekitongole kye bayita kituwo kya Katiba mu mwaka gwa 2019 ne tuwalawala ssaabawolereza wa gavumenti paka mu Supreme Court nga tugamba yali aliddemu kooti olugaayo kuba ebiragiro ebyaweebwa teyabikola. Kooti neeragira nti bamwongeddeyo obudde mu mwaka gwa 2019 agenda atwale ennongoosereza alipootinga eri kooti mu bbanga bamuwa sijjukira bulungi naye giri awo mu bbanga lya myezi 3 n'emyezi 3 emirala alage butya bwakikoze oba ddala ebbaga eryo alitutteyo eriri comprehensive eririmu byonna tebalitwala n'okutuusa kati tukyakukuta. Naye nga n'amateeka agaliwo tegateekebwa mu nkola. Bwana kungu mbadde nsaba obudde buleme tugendako nga waliwo ekintu kyenjagala okugamba nga kyamakulu munnansi akiwulire. Olaba ssemateeka waffe constitution. Constitution abamukola baali bagezi. Bakwata obuyinza bungi ne babuwa president. Yalonda electoral commission, yalonda abalamuzi. Ande parliament erinamu omukono. Saba omukono. Wali mu parliamentary president bw'alonda bagenda nga baba approving. Kakati gwekyo olaba nga kikulu nnyo nga president yalonda abalamuzi, yalonda akakiiko k'ebyokulonda, yalonda ssaabapoliisi, yalonda akulira amagye, yalonda buli nsonga enkulu mu nsi muno. Naye abakola ssemateeka baali bagezi ne basse ekkomo ku bisanja ngamba ebisanja ebiri bimumala kwegamba abeere n'obuyinza tawawaabirwa naye nga tataataganyizibwa. Baali bagezi bakola ssemateeka nga president alonda akakiiko k'ebyokulonda naye ng'ekisanja kiba kya myaka 7. Okimanyi nti president omu yali asobola okuvaako nga talonze naku kakiiko ka byakulonda obanga bw'aba akalonze nga tekagenda mutegekera kulonda. Tuba kubanga tugoberera ebikomo ku bisanja. Bwana kungu ssemateeka tumuyita ali sui generis, kiwandiiko kimu nga bw'olaba endagaano egula ekibanja. Singa kakutanda n'oyagala okukyusaamu mu ndagaano egula ekibanja olina okukyusa n'obutundu obulala ekyokulabirako. Bwana kungu bw'oba wanguza ekibanja ku miliyoni 10 bw'oyagala zirinnye zifuuke 15 osaanye okunnyongera obudde. Bwe mba nali wakusasula miliyoni 10 mu myezi 6 olw'okuba zifuuse ntukyusizaamu ne zifuuka 15 oba oli awo osaanye okumbuuza naye kati budde ki bw'osobola okusasula sente ezo. Yenkola gye bakola bwe baba bakola ennongoosereza mu ssemateeka oba ogitaputa. Abo abaali baagala abajja ekkomo mu bisanja baalina okukendeeza obuyinza bwa pulezidenti bwe kitaakolebwa we waava kalinsambulira. Ono ye chairman w'ekibiina yali mu buyinza ye pulezidenti ate era mweteefuteefu okuddamu yeesimbewo naye ng'ate abamutegekera okulonda era ye yabalonze. Kyokka bwe babutegeka mu ngeri ya gadibenga lye gy'olina ate okuloopa ate ng'ono ye yabalonze. Bwe bakuba embooka abapoliisi era akulira abapoliisi era ye yabalonze n'akulira amagye ye yamulenze ate kati aliko na mutabani we akulira amagye kakati we twogerera. Mutabani we ate nga yali mu buyinza ate nga mutabani we yayagala era naye okuddya. Ontegedde? Kakati ebyo byonna bw'obitunuulira gw'oŋŋamba electoral reforms ki z'ogenda okuleeta nga ssemateeka mwamala dde ogikwata mu ngeri efaanana bw'etyo. Which type of election yebugenda okugendamu nga n'ebinaavaamu olwedde olinga tugaa nti bimanyiddwa? Because byonnyonnyola bye biraga ekyo. General Museveni bwe yali agenda okulwana yasooka ne yeetaba mu kalulu ke yafunamu akalulu kamu ku buli 10 yafuna member wa parliament omu bamuyita Dr. Crispus Kiyonga. Ye yennyini General Museveni yakwata ekifo kya kusatu Embarara North eyaba Mega Esaamu Kuteesa. Naye bwe yali ayagala okutankuula olutalo ng'alwanyisa gavumenti eyo eyajja olw'okubba akalulu babba kadipi
Enno bwana kungu omusajja yalwanira akalulu ka DP naye bwe yamaliriza ate ne yeewaŋŋamya teyavaako gwe bw'ogoba omuyaaye abadde abyaka akasawo omukazi n'okakwata sisuubira nga obagamba okuwaŋŋamya they will take it lightly bajja kuwa argument nti eyewaŋŋamiza ng'alondebwa buli luvannyuma lwa myaka ng'ani amulonda bakalulu ani atakalaba bwe bakabba golooza lwaki tebakalangirira lwaki tebalangirira akalulu kabwa pulezidenti mu constituency ate ne balangirira akamemba wa parliament kyogamba nti oyo returning officer aba tategedde pulezidenti bwafunye abategedde kyalibadde kyangu ne tumanya nti eyiganga gundi yafunye bwe buti embalala gundi yafunye bwe buti lwaki ttale ssente ebeemu ng'era abalala bwe baagala okuteekateeka we bagenda okubalira babagana naye pointi gye mbadde nkuwa obwo bubbi ssebo akalulu results balina ziweereza buli candidate nga bakozesa email basooka kujjako internet bubbi katali kabbe amagumba osuula mu mulyango ebyekkinya obiraba wano Jeno Museveni bwe yali ayagala okulwana yagenda Luweero omanyi lwaki yalonda Luweero kuba Luweero yali eronze nnyo Democratic Party kati n'agendayo n'abaliisa enjiri nti nzize okulwanirira obuwanguzi bwani bwa DP kale nabwe kitogwe munnansi ali eyo ekkubo ly'olina okuyitamu okwolesa obulungi nti tokyayagala Fugabbi genda olonde bannansi be basobola okukyusa ensi eno si bibiina bya bufuzi kati kafe kaweddeyo njagala kumanya Uganda y'enkya okusinza ku byetwogedde olunaku olwaleero ebiri mu bibiina biri mu parliament akalulu ka 2026 nga bwe tukogeddeko wano wayitazo Uganda ey'enkya eparlamenti Uganda ey'enkya eweekitiibwa eddembe ly'omulala Uganda ey'enkya ng'erafuubanira demokrasiya enfuga ennungi eddembe ly'obuntu obwerufu obwanjulukufu omutali bubbi omuli omwoyo ogulumirirwa bannansi abaana b'enkya basobole okutuuka nga ddala balina we basanga ate tusale entotto ngeri ki DP gyekujja mu buyinza ng'olaba nga gyekiri nti okwogera obubi naye nyina kyentera okugamba abawarabu bagamba nti omusajja eyeetantala okwebagajja embalaasi ebbiri ayulika akabina kati oyo omuteekawo omwami oyo ng'agamba ino mu NRM gyali ne mu DP gyali eyo bintu byagadibe ngalye enkomerero ya byonna olw'okuba nze nyina ekirooto n'abantu beewaffe balina ekirooto ne bannayuganda bangi abalina ekirooto ekya DP bw'otuuka ekiseera n'olaba nga kiri kiganye osobola okuseeseetula ku bigere omanyi Abraham Lincoln mwannyina yafa mu mbeera ye gye yalabanga ey'ekisaazisaazi ti omusajja yali amuwasizza yamulagajjalira n'afiira mu kuzaala Lincoln yabeerangaawo n'awandiikayoko ekitontombe n'awandiikayoko ebbaluwa ey'okwemulugunya naye yatuuka n'ava ku kyalo ekyo kwe yali awangaalira ne mwannyina kwe yafiira so olumu otuuka n'ogamba nti oyo aseeseetudde ku bigere n'agenda ewalala toba tokyamunenya olw'okudibaga Mao kwe yakola Norbert Mao president w'ekibiina kikya DP corporation agreement eno bwe twagitegerako oba bwe yafuulibwa public ezimu ku nsonga zeyawa yagamba nti agenda eri kuyambako okukola peaceful transition timuwakanyiza ebbanga lyonna mubadde constitute ebbanga lyonna nga bavuganya temuyina kyamaanyi kyemutuuseeko koye nti kangendeyo tulwanire eri how far is that is it taking shape oba byakoma mu bigambo waliwo omuntu abeera n'ekirooto nga kyakukwasa munyenye bw'aba aleeza akasaali naye n'agamba abantu nti aluubirira mwezi kati bw'akwasa emmunyenye mugenda okulaba ng'ajaganya bwana Norbert Mao ebyo byabagamba byakuwuddiisa ate nga muwuddiisa mulungi kyova olaba yeegatta n'abawuddiisa yali anoonya namungodi yali anoonya mugaati gwa kutwala wuwe yali anoonya byakulya naye ng'asobola kugijikayo Democratic Party asobole okuzitowamu ng'alina kye bayita Abaganda bargaining power lunyanyimbe bargaining power bwenteekayo DP nti njireeta ne bannalukoola baamu nfune ekifo ekisava ndi ebyesava talina transition oba kukyusa kwagenda kukola
kubeera kyova olaba omusajja ow'enkofiira yamukamutema bwe yali ayogera ne munnamawulire okuva Kenya n'amugamba nti Mao ebyo byasabuka nabyo byakalebule. Mao namuwa obwa minisita kubanga abantu bakyoli baali banyiivu olw'okuba namaamulako gavumenti ya Lutwa. Weerabidde 1985 Obote n'amaamulwako Lutwa Baziliyo bamumaamulako oluvannyuma lw'okulonda Smith Oponechaka akaali akasajja akato mu magye kadde mu kifo kya Army Chief of Staff yali amaze okufa David Oyito Joko. Abakyoli ne banyiiga nnyo ab'amagye abaali mu magye nga balaba nti gwe baleese Smith Oponechaka naye yali mulango. Bwe banyiiga ne bamaamulako gavumenti y'Obote. General Museveni ne banne gavumenti gye bamaamulako yali ya Lutwa. Abaganda abamu abamusuuta bamuyita Lutwama. Kati yagamba nti abakyoli banyiigira General Museveni olw'okumaamulako gavumenti yaabwe. Kati ayagala okulaba nga alina engeri gy'abawaamu obuntuntu obubaleetera okubazza emmeeme ayongere okwenyweza mu buyinza oba paka nga 2 oba 7. Kati lyekkowe bwana Nobert Mao Mwajjira. So si kukola transition nti ateekerateekera General Museveni butya bwava mu buyinza. So therefore DP mwagisangula mu nga munnamateeka ate nga member waayo. Should we therefore say it was written off mu byobufuzi bya Uganda? Si bwe guli. Omuliro bwe gubanga oyagala okugukuuma mu kyoto osobola okuvumbika olukwo oluzito. Mirundi egimu bakozesa akasaana kakati kamaggwa naye kakuuma omuliro ovumbika evvu ne libeera awo nga mulimu eryanda. Bwe munaaba mwagadde omuliro munaddamu ne mukoleeza ekibiina kya DP kikyaliwo naye abakitambuza abo abanoonya ebyokulya abeeyisanga empisi nga Honorable Nobert Mao ne Honorable Gerard Siranda kati bwe bakitudde ku nfeete. DP embeera gyerimu teyawukana ne bwe yali mu myaka gy'ensanvu kumpi nga bwana Amini alidde. Kuba noono buno bwannakyemalira mukulu Mao bwe yatukolako nga tewali gye tutudde. Democratic Party emanyikiddwa okuba ne bammemba balina ebirowoozo ebinywevu ebyesimba. Amateeka mwe takkiriza president ne abakula okuteesa ku lw'ekibiina kyammwe, because I've also had that argument oli munnamateeka nti president ne bwe bakulembera ekibiina basobola okuba engaged mu discussions zonna on behalf of the party ne bajja ne babategeezaako butegeeza. Discussions kyanjawulo n'okukola endagaano kyanjawulo nnyo. Bw'osoma Political Parties and Organizations Act ekugamba tewaabeerengawo okusalawo kwonna mu kibiina ky'ebyobufuzi okuggyako nga mumaze okugoberera ennono za demokrasiya. Mwe muli ebintu nga consultation, consensus, okwebuuza, okukkaanya, okulonda. Naye gwe olowooza tuli bantu ba bulijjo nga baatuula ku Sir Samuel Baker Grounds eggulu mu mwaka gwa 2020 aba Democratic Party mu kye bayita National Delegates Conference ne balonda abantu ab'embavu nga nze omu ku bo tutuule ku kye bayita National Executive Committee y'ekibiina ekyo nga yeffe abatuula ku lukiiko olukola ki olukulembera. Resolution eriwa gisabe mukulu Nobert Mao agikuwe nti kale nali sisobola kukuŋŋaanya ba Democratic Party mu Uganda yonna naye natuula n'aba National Executive Committee. Wapi? Tuyina organs eziwera. Tuyina gye bayita National Council. Yes. National Council etuulamu abamemba ba National Executive Committee netuulamu ba district chairpersons bonna mu Uganda aba Democratic Party. Netuulamu parliamentary group. Parliamentary group etondebwawo ebibinja ebi. Bammemba ba parliament abayitamu aba Democratic Party n'abo abaafuna tiketi ya DP ne batayitamu naye nga bakyali mu kiseera kino beba aba parliamentary group bonna batuula wamu ne bakola kye bayita National Council. Tetutuulangako n'aleeta ekyo mu National Executive Committee
tetutuulangako ne kijja mu National Council, tetutuulangako ne kijja mu National Delegates Conference. Organ ki eya Democratic Party eyatuula ne sanctioning agreement eyo? Neyo agreement eri alien mu nkola yaffe, kubanga wabaawo gye bayita maaja kwe kubeera ng'ekibiina X kijja ne kiba wamu n'ekibiina Y ne bikola political party ekyusiza erinnya esobola okuyitibwa YX. Yes, Council. Tewali alliance nti oba gye twagendamu. Well, bino byeyogera biraga okwetematemamu okw'ekika ekyawaggulu okuli si mu DP mwokka but across the opposition divide. Tusigazza mwaka gumu n'emyezi nga gijjo genda mu kalulu ka bonna aka 2021. Kino kibalekawa ku bigendererwa byammwe first as DP mu kutwala obukulembeze? Webale nnyo. Ne bwe twali ng'Abafrika oba amawanga amalala galwanyisa enfuga y'abamagulumeero ba colonialists, waalingawo era okwekutula. Weerabidde ba Sam Nujoma, ba Robert Mugabe, otunuulire Ghana, Dr. Dankwa ne Dr. Kwame Nkrumah batuuka ne baawukana. Yagenda okuva okusoma e Bungereza, Dr. Kwame Nkrumah yasanga ekibiina weekiri ekyali kyatondebwawo Dr. Dankwa n'akiyingira. Naye oluvannyuma yakivaamu n'atondawo n'ekikye mu mwaka gwa 1949 n'akola n'olupapula lw'amawulire olulwe. Era oluvannyuma yakozesa ekibiina ekyo n'akunga bannansi ba Ghana ne bafuna bagitanga Gold Coast mu kiseera ekyo ne bafuna obwetwaze mu 1957. So enkaayana zibaawo. Ndowooza bamuyitanga Samuel Machel yagamba nti bw'oba olwanirira obwenkanya ne demokrasiya, omukono ogumu gulina okuba nga gwekuuma ng'omukono omulala bwe gulwanyisa omulabe. Abalabe abamu bali within. Naye nze sirina bweraliikirivu bwonna yadde okutya nti opposition nti olweba eggwawo. Nedda, opposition eri mu bannayuganda. Era bwe balaba abakulembeze baabwe nga bakola ebyo ebitajja, bannansi bamanyi ekyokukola. Well, let's be specific. For example, tusesetule kubigenda maaso mu Forum for Democratic Change. Abali e Katonga abakulemberwamu Hajj Elias Lukwago, omuli Dr. Kizza Besigye, Honorable Salam Musumba, ba Francis Mwijuche, bava Najja Nankumbi nga bagamba nti waliwo ssente z'ekibi ezaaleetebwa ezayingira mu FDC okubatematema. Okuva olwo embeera teddanga mukuba yeemu. Balangiridde nti baagala FDC ebe dissolved. Leero Patrick Oboy Amriat atugambye nti abo ba kazanyiikirizi abatalina kuweebwa budde. Bino byonna weebiri. How do you look at them? Because clearly enkaayana zino teziri healthy. Kakati kankubuulire, ekyo kyoyogera kyekiri mu DP, kyekiri mu UPC, kyekiri mu FDC. UPC tonnagyogerako naye era ebifaanagana. Mu UPC waliwo omusajja omu yeekwata ekifo n'akinyweza n'akiremeramu, n'aziimuula byonna ebiba bisaliddwawo ne kkooti. Bw'oba ow'okutereeza ebibiina bino olina okuzingulula oluzingululo oluwanvu. Olwaleero nga wagenza okuzingulula olwa UPC luba luzibu, kubanga luyiseeko emyaka. National Delegates Conference netuula, kkooti nezuula nti ebyo byali bya mankyolo. Atuddeyo n'abiziimuula ebya kkooti. N'endala. Kati n'olaba nga obuzzi bw'emisango, impunity, obwotagambwako, obwannantagambwako mu bibiina by'obufuzi nga bukula. Olwaleero bw'otunuulira bw'ogenda okebere mu bye biterekebwa Electoral Commission, waliyo enkalala z'abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi. Bw'onaakebera DP ojja kusanga nga Norbert Mao yali waggulu,
abala ne bajja ne Nalukola n'omusanga ow'omusanze mu FDC nayo bwe wati waliyo Patrick Amuriat bogenda mu UPC bwe wati kati abantu aba baba bakulembera bafaanana nga bolaba namwandu naye nga yatwalibwa mu kanisa oba mu muzikiti nga ye muwoowe alina marriage certificate oba mugatte kati namwandu oyo ne bw'aba yazaala omwana ogwo mu nju omusajja n'azaala abaana 8 bano abaana 8 ne bwe baleekaana batya ono namwandu ng'alina omu atuula wali ku kitooke n'asirika obudde bwe bunaaba butuuse gwe balina okukwasa omwandu omwandu anti bye byobugagga omugenzi bye yaleka kati tabu gye tulina nti ebibiina by'obufuzi kati ng'ekya DP tugenda kigeraganya n'ebirala abaatandika ebibiina bino eby'obufuzi bo tebaalina mwoyo gwakwekkusa bokka ne balyoka baddira obuyinza ne babuwa abantu ab'olubatu be batwalowooza nti bali ban'omululu n'okweyagaliza kati bw'otunuulira nga DP buli lukiiko olw'enkizo alina odduyita ye secretary general ndowooza wawuliramu FDC nga bakaayana ani omutuufu alina okuyita olukiiko Ssemateeka ayogera ku national chairman okusinza ku ssemateeka wa FDC in this case ab'Ekatonga bagamba ye ambassador Birigwa ate ab'Najjanankumbi bagamba ye Jack Sabit kakati ate ne bamala ne bakkirira ne batandika okutaputira obuyinza bwa secretary general ng'akulira secretariat tewali butabo oyinza kutuuza lukiiko ng'ate secretariat owulira obuntuntu obwo kati obwo bwonna buleetebwa abo abafuŋŋamye mu bifo basigale nga bafutubadde ku bannaabwe nga tebata kyekiri kyenkugamba nze alabika mu lupapula lw Electoral Commission nze ayina obuyinza nze asaanidde abalala batuuka n'okwewola ebyo ebikolebwa ewalala babikozesa ewaabwe basobole okufutubbala ku balala kibi nnyo kubulwa mwoyo gwa ggwanga mu bibiina by'obufuzi Kaza nga gwe yagoberera ebyobufuzi FDC n'ebiriyo obuzibu buvaawa could there be something than meets the eye webale nnyo obuzibu buli mu nsi muno tulina abantu ba mirundi ebiri waliwo omuntu azimba kye bayita system n'ogamba katumala okuteekateeka tusobole okuba nga tutambuza bulungi abantu baffe ne wabaayo n'ayagala okulyamu ebyamangu agala okulyamu ebyamangu abanga boolaba empisi ye etandika okulya nga mukyayigga ekizibu mu bibiina by'obufuzi mulimu abatandika okulya nga tebannaba kutuuka gye balaga ebiruubirirwa byammwe mubivuddeko bwe mulekeddeawo okusoma constitution yammwe byebalambika ne muddukira buli bwe babawadde wewava obuzibu temusobola kutuula wamu kukkaanya nti bano babadde baleese kino naye olaba otya olw'ensonga gwe ng'omuntu weeyagaliza kikyo wekkoddeyo eka n'ebyokulya Patrick Amuriat ng'ayogeza bukambwe ayogeza bukambwe kubanga waliwo ayagala omusuuza omunyago omanyi omuyizi awulira kimwembwe ebbe ennyamayo ebirala byonna ne bw'obyogera tabiwulira kakati oyo yakwata omunyago yalya ku kintu okuva eri kati ekyo kye yalya kyekyo ekimuwa amaanyi kyekimuwaga bw'omala okulya olumu abo abakuliisizza bakuwa n'obukuumi n'otandika okweraba nga ggwe ali mu buyinza oba abulinaanye ennyo tekiriwo oyo omwami yekka ne mu DP bwe kiri gw'omanyi mukulu Nobert Mao bw'ali kati Minister wa Justice omanyi baatambula nabo gwe gw'omanyi baatambula nabo atambula n'ababi ababaaya bw'aba anaatuuka awantu basooka ne basalako ekifo si bya bulijjo Mao tumunoonyezza ebbanga ajja atangaaza eggwanga ku bintu eby'enjawulo etalabika andi kati si muntu wa bulijjo yali n'anabali abaali batuyimbye endubaale kati y'omu ku bo tewamanya embooko bwe yanyookera wali eri kubali ntuma aba Democratic Party bagezaako okubeera ewaabwe n'ofuulawo barakisi olowooza bituufu ebyo omu bwannakyemalira teri yaali nakyemalira n'asigala nga tabufunyeeko Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bw'olina n'omutunzi w'akawoowo naawe owunya akawoowo
bw'olina n'omusajja ayokya ebyuma engoye zo zigendamu ebituli kuba buli lwayokya bw'ati ensasi zisammuka sebo tosobola kulinaana nakyemalira naawe n'otafuna. Well, bino bibaleseewa mmwe abayayanira enkyukakyuka because clearly they communicate to a very ugly situation. Bannayuganda abali eyo aba balinamu essuubi nabo abayayanira enkyukakyuka bwe mwerumaaluma n'okwetemaatema nga bwe muli kati nga tusigazza myezi bwezo genda mu kalulu ka bonna essuubi lyabwe liriwa? Abalonzi baffe bannayuganda bawulira eddoboozi eddamu ate balyawula ku ddoboozi effu. Ate abantu abo abasinga obungi bavubuka. Ate abalyako abalabbayi n'abakenuzi n'abakukuta n'abasibira mu bbwa n'abafuzi ababi bantu bakulu ssebo beba abagwamu amangu essuubi nagaana yenze nga nkaddiwa ndabika nnimu n'obulwadde obundyalya nsaanye okufuna ebyamangu. Abavubuka abato bamanyi omulamwa kye bayita opposition si bibiina bya bufuzi. Bannansi buli oyo akooye embeera embi akooye okulaba essomero eritalina nnoni n'abasomesa na bizimbe baana baabwe mwe basomera nga ababbi babimalawo adda ku opposition. Akooye amalwaliro agatalina madagala adda ku opposition. Akooye enguudo embi adda ku opposition. Gwe banaalaba ng'alimu omulamwa gwe bajja okulonda. Oba obuzibu buli ku ntaputa y'amateeka. For example, bw'owulira bammawo Honorable Mao ng'ayogera mu DP aga nti ssemateeka atukkiriza okukola kino na kino, mmwe bannalukola mugamba nedda tulage akawaayiro kano. Mu FDC ab'ekatonga babadde bakwotinga I think article 36 mu ssemateeka waabwe ayogera ku kusattulula ekibiina kino. Ab'ekatonga rather Benajjanankumbi baga nti obwo obuyinza era temubulina, waliwo ebiina okugobererwa. Could it be an issue of interpretation of laws oba waliwo ekirala? Buli wamu waliwo engeri yaawo. Mu Democratic Party si interpretation. Oli alina kyayagala okulya akuwa ensonga yonna kati gwe gy'omubuuze bwana Nobert Mao akubikkulira akulage. Awantu we yeesigama wagamba nti pulezidenti w'ekibiina asobola okukola statement bw'aba agenza awantu n'akomawo n'ategeeza banne bakulembera nabo. Kati statement oyagala gireeguula kwenkana ki? Statement esobola n'okutuuka ku ndagaano. Oyagala kutuusa tugambe nti asobola n'okutambulako n'atuuka watuuse n'abamugamba naye ekitebe ekyo nga twagadde okigula. N'akomawo n'abagamba nti bannange gwe mutaali nakitunda. Kuba ekyo ky'oba otugamba. Olwo ffe tulikola ddi? Kankubuuza ekibuuzo kino. Omanyi ntera okubuuza bakirayansi bwe baba bazze okweyimirira abantu olinga mbuuza ndaga muntu eri watugiraga omulamuzi eyi. Ate oligino nagireseeyo manyi zibula. Olowooza kulaga kwani oligino bw'oba togiraze ku mulamuzi? Kati kankubuuze bwana Kkungu naawe. Nze mbuuza ebibuuzo. Naye nge kankubuuzeeyo. Ddala bw'oba tokkiriza bakulembeze banno mu kibiina bya bufuzi kwetaba mu kusalawo oba ddala mugenda mu ndagaano n'NRM oba nedda. Ddala ddi lw'onaabeebuuzaako musalewo. Bw'ebanga ensonga eyo teggwa mu kkowe banno mwolina beebuulizaako nti obeera kamala byonna ng'eggala essajja lyerikuba ennoga ate lyeritta. Ku ndagaano kiki ky'oyagala obbeebuuzaako? Ate mu FDC for example. Mu FDC balina constitution yaabwe yeegyo gy'olaba era abamu nina abamu be nawulidde nga bagamba nti bwe bamala wano bagenda kukola ekibiina ky'ebyobufuzi. Nedda balina procedure yaabwe gye balina okugoberera yeevaamu entaputa ezo nti bwe muba muvudde ku mulamwa musobola okuggalawo ng'era bw'olaba ne kampani bw'esobola okuggalawo n'ekibiina ky'ebyobufuzi kisobola okuggalawo. Patrick Oboy Amuriat bw'abadde ayogera leero agambye nti bakazanyiikiriza abali ekatonga tebazzanga bujja bwa memba bwabwe kati okumala emyaka 4. And therefore they are not members of the FDC. Ekyoka kasonka njogere ku kigambo kazanyiikiriza.
eyo y'emu ku ngeri bannabyabufuzi gye bajolonga n'okufootolamu abalala ate oluvannyuma ne babafuukira akayinja mu ngatto. Omulaba oyo General Museveni bwe yalumba ensi yattu mu mwaka gwa 72 Jenamini n'amuba omujja e Masaka n'amuzzaayo yagirumba ayita Mutukulya ng'ava e Tanzania kuba abalyoolyomi baalinga babeera Tanzania baali baseketera gavumenti ya Amini. Bwe yamala omukuba omanyi Amini bwe yagamba Museveni si musirikale, Museveni musikawutu. Ate Obote bwe yalinga ayogera ku Museveni yagambanga nti Museveni ali Popular Congo so si wano. Kati abo bamuliyati ebyo ebyokunyumya nga bavoola nga banafuya abalala bya bulijjo bwannakyemalira butambula nabyo naye enkomerero ya byonna ekituukawo weewuunya. Kakati nkubuulira nti tebazzanga bujja bwa mmemba bwabwe okumala emyaka 4 era najja nankumbi tebatunuulira nga bammemba be. Kakati ekyo nsonga ya bujulizi. Bw'aba agamba nti abayisize ekyo kye bayisizza si be batuufu agende mu kkooti. Okimanyi nti ennaku ezo ekkooti ya Buganda Road yakoze okusalawo baali bavunaanye chairman waabwe Mukulu Birigwa nti yeefuula kyatali. Ekkooti yagaanye okukkirizaganya nabo era negamba nti tebalinaawo kye bayita prima facie case. Tebalinaawo yadda otuzizi tw'obujulizi otwekwesigamako otuleetera Birigwa abeereko ne kyayogera nga yeewolereza. Nze ndowooza ensonga ng'ezo mateeka na bujulizi. Bw'oba olina ky'olaba nga kikulumye genda owaabe. Could there be an invisible hand mu butakkaanya bwe tulaba mu DP ne mu FDC? Tekyali invisible hand. Buli kimu kirabika bulungi. Tekirina mu lutimbe kirigulabika. Gwe kyogamba gwe tolaba nti nno waliwo omuseketerezi ng'akozesa akasente akaleeta mu bibiina by'obufuzi. Kiki ekyatabula FDC? Dr. Wisi yatugamba datemane oba sente enchafu kuva ewa Mwami Museveni naye najja nankumbi egamba luno lwali lugambo. Ate lwali lugambo lutya bintu byaleetebwa mu lujjudde. Bwe luba lwali lugambo lwaki oyo akukozeeko kalebule tomukuba mu mbuga z'amateeka nnyabula kkooti n'alyoka agibendegera n'akiwulira? Kisoboka. Kankubuulire ne bwana Museveni yawawaabirako ku Obote mu 1980 ojjukira akalulu ako gwe tewaliiwo kaaliwo mu Desemba. Obote bwe yali akampeininga yayita General Museveni eggwanga lye lyatakkiriza nti lyali n'ebirala yamuwawaabira omusango gwa kalebule. Era Obote n'agula ne looya bamuyitanga Yosefu Mulenga yali wa Democratic Party ate General Museveni yamuwa n'obulamuzi paka mu Supreme Court. Kalebule bwe wabaawo kalebule waabira omuntu abendegere kkooti. Naye kino kyeraga n'ayonka akiraba nti waliwo ebyo ebireetebwa General Museveni ng'abiwaaba abamuvuganya n'abaseeseetula emmeeme sitaani n'abakema. So given all these disagreements, would you therefore say that the opposition is at its weakest at the moment? Bw'oli lw'oyogera ekigambo opposition awo ate obeera ogambye kirala okuggyako ng'olondobyeyo ekibiina ky'ebyobufuzi nsobola okukkiriza nti ekibiina kyange ekya Democratic kibiina ekitali mutakkaanya buno rather council because bw'otunulira leading opposition political party National Unity Platform mu kaseera kano obutakkaanya bwabwe obulaba waliwo abakkiriza mu Honorable Mathias Mpuuga waliwo abakkiriza mu Kitebe Kavule DP kyekimu FDC kyekimu UPC kyekimu kati oba osigazaaki. Andi nze kyenyagala okugamba bw'ogamba ekibiina ky'ebyobufuzi okufootokerera kisoboka naye buli lw'ojja ku opposition tekisoboka. Opposition yakusigalawo. Kankubuulire kino ne bw'ogenda mu maka g'oyo abaafuga osangamu opposition. Kanjikubuulira oba togirowoozangako. Okimanyi nti gavumenti teyeesigama Katonda eba erina okukola ebintu. Tosobola gamba nti tubadde tunoonya omubbi
kati atubuze katusabe busabi Katonda atuyambe tusobole omukwata gavumenti eba erina emmundu kali naye bw'owulira nga oba omukyala w'omukulembeze w'eggwanga ng'agamba eggwanga lyaffe liri mu kabiga tusaanye okusabako ebyo biba bigambo by'opposition nga alina byogera kubanga bwe mugamba nti muli mu kabiga mulina ekizibu ensi yeetaaga kusabira nga muli mu gavumenti omanya mulemereddwa oba ontegedde oyo aba akyogerako aba amaze okukulaga nti ali luddawa eno nammwe so opposition ejja naturally oba waliwo Kyagulanyi oba waliwo Besigye oba Lukwago oba Nalukoola oba tewali wateekwa okujja ebikolwa byammwe kanso abali kudda oluvuganya gavumenti biraga real abantu abagala okutwala obuyinza ate kankubulireko bwana Kungu buli kibiina ky'ebyobufuzi okubeera nti kibiina kya byabufuzi muteekwa okubaamu abantu abalina endaba ez'enjawulo era kankutegeeze kino singa mufuna obutakkaanya tebuba busiiwufu bwa mpisa okutuusa omu lwasukka mu njolesa gy'ayolesaamu obutakkaanya ne bw'onoogenda mu kibiina eky'aba Republicans mu America oba ekya Democratic Party wabeerayo be tuyita ba left wingers ne ba right wingers ate tulina ne be tuyita abali awo wakati kati awo awamu tebunatuuka ku extreme because ne bw'ogenda kibiina ku kibiina for example no bw'owulira Honorable Mathias Mpuuga byayogerera abamu ku bakulembeze Kavule gamwandebula muli kino na kino n'ab'ekavule n'obawulira twamuyisaamu eggaali oli mubbi service award n'ebirala ekyo kiba kigenze ku extreme you don't expect these parties okutuula nga kale tumalewo obutakkaanya bwaffe for the good of the country buli omu tayagala kutoninga down osobola okunzikiriza nenva ku kwogera ku nsanjabavu n'enjogera ku kivaako obulumi kuba amazima gali nti ebibiina by'obufuzi kizibu okutereera okutuusa nga waliwo okwagala okuva eri abo ababa bali mu buyinza nti ddala demokrasi w'eggwanga atereere bw'aba nga atudde mu ntebe ayambadde enkoofiira ng'agenda kuweza emyaka aga buli kimu kifa zonna institutions kagabeere amadiini abakulembeze b'eddiini bafa ogenda okuwulira gwe mwesiga ennyo agenda okubawa essaala ebayise mu wiiki oba mu mwezi ng'atandise agamba nti akalulu katuuse naye sikyalina mmotoka mwentambulira yakaddiwa institution efudde olwaleero ne bw'oyogera ku magye ne bw'oyogera ku poliisi ne bw'oyogera ku balamuzi kati olwaleero waliwo omulamuzi leadership Farida Bukirwa baamuwa obulamuzi yafuuka mulamuzi yaggwa baamuwa ne instruments zonna pulezidenti yamulonda naye baganye okumukola ki bagamba nti komaawo baamulondanga acting judge ekitaliyo kipya nnyo wano institutions zifa ekitongole ekiramuzi ne kiba nga tekikyasobola kukola bulungi abatudde eri mu ntebe nga babbi buli omu anoonya kaali akaasika ate ono atudde mu buyinza emyaka ana mingi buli kaseera aba anoonya omusaayi ogusigala nga gutambuza gavumenti ye kyova olaba alina okusokoolamu abantu alina okubaako baagulirira nkuguze toddamu okwogera ku bino toddamu okwekalakaasa bwe tubanga tetumaze kuyiringula nkonge eve mu kkubo kizibu era bannayuganda nga temumaze kugamba mbuno bumubuuza mawo byagamba obaani mmwe mulina okusituka ne mugamba tukooye fugabbi njagala kuwumuza kanso aliko Sanyuka TV tunywa ku mazzi katono bwe tukomawo wabaddewo ebibuuzo ku kiki ekigenda okuddako ku censure motion yakulemberwamu Honorable Theodore Sekikubo ku bakomishona abana abagambibwa okubeera nga bafuna 1.7 billion kooti yasazeewo negamba nti bano sente bazifuna mu butuufu naye kino kigenda okubeerawo nga
emikono gyawere gya Ssekikubo nga balinda bulinzi speaker kuyita lutuula lwa parliament. Speaker yazzeemu n'agatya there is nothing more I can do olw'okuba kooti yasazeewo ku nsonga eno. Ndina munnamateeka agenda kubatuwa interpretation nakyo kisobola okubeera nga kiddako. That will be happening mu ddakiika emu bbiri nga tuvudde mu kuwummulako. Katujje tovaamu.